bagamba nti bakkirize omukyala afumbire malya agasukka mulimu. Okufumbirwa malya omukyala okufumbirwa mu basajja abasukka mu omu. Omanyi wali abagamba amalya bajja lowooza nti nga wamuzimbira ennyumba ekawempe n'entebe wonna nga yawaayo nga kawempe waliyo sakoozi entebe waliyo nambeemu nga wonna afumbayo kyekijja lyeteeka lye baatute mu palamenti. Sempate yagamba ti abakrisitu bano mu tteeka lino mu sayidi y'abagoberezi ba Kristo Sempa agamba nti abakirisitu Pastor Sempa bakkirizibwe omusajja awasa abakyala abasukka mu omu abasajja abakristaayo. What? Abo abagoberezi ba Kristo omwo mulimu abakatuliki aba Seventh Day abalokole abadiventi bonna takataka. Awasa omusajja asukka atya awasa omukyala era kyaleeta kikino reference ye yino mu Bayibuli mulimu abantu bangi abayogerwako naye nga bonna baali bannagwano nga bakabaka Dawudi n'abalala bonna. Kabaka Solomon mu Bayibuli yawasa abakyala 600 ne ba concubines 300. Kitegeeza wamu yalina abakyala 9. Abakyala 600 ne ba concubines 300. Abakyala 600 be yawasa mu butongole be yatongoza. Concubines bebe bali soka December yekutte ku Solomon n'agamba atono yali nabbi mulamba. Ate mu Bayibuli yakola byamagero. Kati yagamba ki nti nsonga ki agamba nti olaba ne bali betujjako enzikiriza bakikola bawasa bangi era y'ensonga gyawa reference gye yawadde yakulabirako yawano nti omuntu agenda n'abeera nga ye Jole Lutaaya mukirisitu ono Jole Lutaaya abadde minisita yakafa yabadde minisita w'Emmengo naye mulumbeerwe bannamwandu ab'enjawulo bazze okitegeera nga abadde ayina empeta kyokka bannamwandu ab'enjawulo bakoze eki bafubutuka kati n'agamba kigasa ki okugamba nti owasa omu ng'ate mulumbe bannamwandu bajja 4 kitegeeza omutamala era nga bonna bagamba bannamwandu yabazaalamu kitegeeza abasajja abakrisitu bakiwagira ekyokuwasa omukazi asukka mwatya according to Sempa ne reference yaleese y'abantu abafa nga bakirisitu bannange ne bagamba nti ono kasiwuukira ogenda okulaba abazze bayitirivu ne bagamba nti ono gundi ogenda okulaba bannamwandu bazze bayitirivu kati ye Sempa yakutte reference eyo gye yakubye ku mmeeza n'agamba bano bakkirizibwe bawasa abakazi abakristaayo mutandike okuwasa abakazi abasukka mu ye Sempa reference gye yakubye bali ne bagamba nti kikontana n'amateeka olaba ne Adamu we yali Katonda we yali atonda Adamu mu kumwebasa okumujja mu lubirizi okusinziira ku Bayibuli yajjamu omukazi atya tusoke tuddeko ate eno nga tetunajje ne wa Sempa tukube toki mu ndowooza bano ab'ebibiina bino ebibiina byonna weebiri wano ebibiina ebyenjawulo ebyesoboddeyo mu kulwana olutalo luno kuliko UWONET Women Pro Bono Initiative whatever Center for Women Justice kuliko aba Uganda Association of Women Lawyers kuliko abafida kuliko ebitongole bingi byo bigamba bitya kati sakozi ebitongole ebyo bina ne kibyalese ekirala sengo omukyala akufumbirwa okufumbirwa kumanya go kwengwereko erinnya ly'omukyala nti kiki nti kitya nga bakitwa nti kitya nga kitambula kitya anti kakati kale tukutte Shakibu katugeze kati Shakibu Shakibu Lutaaya awasiza Zali kati kumanya ga Shakibu kubeerako nti ono ye Shakibu Lutaaya Zali oba Shakibu Zali Lutaaya Misi kati oba mwita Mr. Mistress kati aka Mr.
balaka bagenda kayongeramu n'akawaayira akalala misida kubanga bw'oŋŋamba oba misitazizi oba misitazi oba kubeera ebadde misezi kakale oba kale kyokayira kuba ki nti omukazi akkirizibwa okufumba mali abiri naye omusajja senga wasa omukazi oyo njagala otunire abakazi abaleese etteeka lino neyagaliza gye beeyagaliza mbusimanyi bibiina birwanira ddembe ly'abakyala kati abali muno monna balina okuba bannakyeyombekedde temuyinza kubeera mu mukazi mufumbo wallahi nkulayirira okiwulira bano abakazi bennyini be baleeta etteeka bano abakazi bennyini be baleeta etteeka erigamba nti okebera DNA omale kufuna lukusa bamuyita Beatrice Anywa simujjukira yali nti tumale genda wa mukooti yali Beatrice Anywa yali ani nti eyaleeta etteeka eryo ery'abakyala eryamala mu palamenti ebbanga omukyalo oyo wa waggulu eyo eyagamba nti basooke kugenda mu kooti kufuna lukusa lwa kooti era bamwe abatakkiriza tebakeberanga lwaki tataye tebamwebuuzaako tujja genda waawo mu bad black okiwulira kati wano bano ekino kyawukana n'okugamba nti omusajja alina amaka abiri omukyala ajja fumbangako eno mu nnyumba y'esseguku amala asale agenda afumbireko wano tuli kiri nti omukyala nafumbirwa ewa Sakozi n'afumbayo bulungi nnyo ku lwokusatu n'asala ekiyungu n'agenda afumba ewa Sakozi abadde akyali ewa Sakozi abadde akyali ewa Sakozi ate n'alaba nnamba emu ng'amukoledde kale n'asalawo n'ennamba emu amufumbirwe era ng'obeera mukakkamu ewiiki ebbiri zaatabawuwo olwo nga ffenna tumukuba mbaga kaddaali ffenna tuli bakadaali twagala ne tumwanjula bapromotinga kiwano ekiwulira kati kye bapromotinga n'omukazi kye baddako kati okuleeta ekisembayo n'omukazi agenda kubakkirizibwa wasa mu mateeka kikitegeeza guŋŋama nti kati n'omukazi kitegeeza bagenda mu etteeka asobola ofumba ewuwo ku weekend n'akomawo n'afumba ewange mba sikutegeeza kye bagenda okunnyonnyola kati ekisembayo nti anaakolanga bw'atyo ajja kuba alina obusobozi obwanjula omusajja ewaabwe okimanyi wakola divorce mwenna n'aba divorce nga byonna abaabiyodde oba kye baliko divorce tebannagitunulako era kye baliko olwo bagamba nti wemba nsobola okunyagulula ono n'ono kati abatapinga mubagagga mwesibe ebbiri tebabanga balina yafumbirwa ewantakke alinayo omukono ogugabana newa Mutaasa Kafeero bonna abadivosinze mumpeeko percentage yange olaba wayoolaawo neyongerayo nagenda mu bufumbo obulala kati okumanya bano banswazizza n'amawanga agonoonesa agasembyeyo ge baga nti gayonooneka nnyo etteeka terinajja mu Uganda balita bolinze etteeka terinajja n'amawanga ge bagamba agayonooneka nnyo nti omukyala anaafumbirwanga mali abiri anti kati nabo bagamba nti omusajja nga abadde akikola n'aba ne bunnamwaya alina emakindye kakati ngenda kubuulira kino ate Sakozi njagala akikola lwakuba ye service provider oba kino njagala okiyige ate kino si kulimba omukazi emotions ze zaawukana nnyo 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 n'ez'omusajja era tezifaanagana ensi eno eddawa omusajja asobola okuba n'abakazi abo ng'ate bombi abaagala ate ddala omukazi tasobola omukazi ayagala omuntu ogwo abeerako gwaba ayagala ebyaddala bakuba n'ab'omu tawuni abakozi kugambye ayagala ogu gwaba ayagala ebyaddala ekyo nze nkikubuulira amazima era omukazi gw'obeera naye bw'aba yafunye omuntu omulala gw'ayagala totawaana kubuuza nnyo ebikola bye biragirawo ye tasobola kupulitendinga takwekakwekako wadde mukazi omuteeketeke ye yeeragirawo munene atali muteeketeke kaabe malaaya n'abanoonyi ba ssente abo abanoonyi b'essente obalaba alina gwanoonyako ssente ng'alina gwazitwalira gwazigabira n'obugabizi kitegeeza babeera ku one man yes alina gwanoonyako ssente ng'alina gwazitwalira nga gwazitwalira mugabira nangabire naye ng'onaamugambe nti wotanteerako asatu sijjaawo ng'ate alina ow'obwereere atamuwadde kikumi omukwano ogwa ddala specifically gusimba naddala ogw'abakyala gusimba mu muntu ogu abakazi bafumbirwe mu mali abiri agasukka abiri kakati banaamalako bano bennyini basooke bakitukolere batulage example
exempli gratia exempli gratia babosi bafida mukitukolereko afumbirweko manabiri akitete tukirabe ngoli wagundi olina wagundi naffe tukikope kumwe ndi abakazi bagaba ebiyungu kati era kyebasembayo bano kyebagenda okuleta etteka limbadde nkulaga bano jukira abakazi bano bafuna sente ez'abasiruwaza kati okuba balina sente ez'abasiruwaza buli kimu bagala okukigezaako balaba kyebakikola ki yensonga lwaki batebolinga amateeka gano ku fula ya palamenti balabe nti basobola ogakola ki kati abakazi bano bagenda kugamba nti alina obusobozi omusajja takyagenda wa mukyala kumwanjula kakati abakyala ffe balina obusobozi anaakolanga kino ffe tugenda twalanga ebintu abasajja nga nayanjula sakoozi nenyanjula n'ennamba emu naye nga natwala bintu bwabwe alina obusobozi obwo yaba akikola okimanyi kiraga kye bayisaawo kye bagenda okuddako etteeka lino we balijja kano kawairo ke bagenda oditeekako kuba abasajja bakimanyi bajja ddiwakanya kati bano bannyina ssente bamongo bakuno agambe nti nze yeesobola nja kwanjula magogo nyanjule ne gundi naye bino byonna mubikola mugenda discouraginga abantu okuwasa era bagenda bivaako kyebayongera kudibya era bano abakazi abamulakabala bagumba kyebayongera kudibya byana b'abantu bino bye bakola mulimu obubbi mulimu abaana okuba discouraginga okuwasa ate nga obufumbo bwonna bubadde unity bubadde kugatta birowoozo ku naye wano ndabawo separation kakati waliwo omusajja yayimba Aluna Aluna alina oluyimba lwe yayimba n'agamba nti ne Fida yazitya n'agamba nti Fida bannayo oluyimba olugamba wabula nsanyusa onkuliza abaana wabula nsanyusa onkuliza abaana kye nali sisuubira n'otateekamu kuboola wabula ondaze enjawulo kati alina we yagambira nti ekyenjawulo kyendabye ku ggwe okola emirimu egisaanira omanyi omukyala kyayina okukola tokalamuka nange bwe ntyo nenkola ebisaanira okukola okukuuma obufumbo n'agamba nti obufumbo kuba kuteesa n'okuzaala kibe bwe kityo ne mukuza totekamu amateeka gano agafida nagera ngatya be bano awo alina waagambira laavu ya bebi njijjawa nga Fida entulugunya n'omwana mujja mu byendowooza kuba Fida yamweddiza luyimba lwa Aluna Sempa agambye bw'oba olina abanywa omwenge mu kkanisa Sempa yagamba nti tine bano tubakolera etteeka eribakkiriza okugunywa nga tebeekwese mwekereziya bw'oba olinamu abanywa tubakolereyo akateeka akabakkiriza banywe nga tebeekwese nga teri kwekweka lwaki bagwa kava nga ate bagunywa ate olwo kuba yabadde eno ngobere ya Kristo bannaye waliwo mwekereziya omwenge gukkirizibwa mwekereziya omwenge gukkirizibwa so kati era ebigo by'abakatuliki mulimu n'obubbala munda naye nga abakazi banaasobola ebiyungu banabibalansinga ate omusajja gwa abali mu kiyungu kuba gwe badde wawe ekiyungu omusajja anaasobola ekiyungu kyoba obuuza abakazi be batutadde kati mu kiyungu naye bannaye buli omusajja yabadde agaba ebiyungu kati ebibiina bino bikolebwa abakazi obukiiko buno ate abakazi abonoonefu tunulira abakazi abakulya ebibiina ebyo gamba abakazi abonoonefu ennyo abo abakazi boolaba obwononefu bwabwe buli muzirizi omukazi afumbe mali abiri amali abiri ng'afumba entebe yafumbirwa entebe n'afumbirwa n'ekyebando ng'abirwaninga eri amalayo wiiki bbiri wezigwako nga ya providinga nga bamuprovidinga anti kyeteeka eriddako kye mbadde nkugamba nti olwo bageraga abalina obusobozi nga ffe katoloza tebawasazisa eddume wetulaga wakambwe wetulaga wakambwe kati Bad Black kuba baleeta etteeka lyerimu ti omwana yenna okumukolako DNA ayite mu kooti Kimuswaga n'agamba agenze mukola ki kebera mwana Bad Black agamba kutwala mu kooti Bad Black atwalira Kimuswaga mu kooti kwegana mwana
Kebera mwana nakafunye rukusa. Aha. Bad Black oli abadavuna na Kimuswaga. Butalabirira mwana. Bad Black abadayagala Kimuswaga labiriye mwana wani. Mwana we. Kati Kimuswaga bazula nti siwo Bad Black lwaki si kyagenda mu koti okulungamya. Lwaki agenda kulungamya saku wadde rukusa. Bad Black abadayagala kubba Kimuswaga. Kyalungamya bakita saku wadde rukusa. Yes. Era n'ekiteeka kiri omusajja kye yaleeta omukazi kye yaleeta wa Northern kyali ekyo. Ekiriwa. Asooka afune rukusa kuva mu kooti nga mama yalumuwadde. Lwaki teyaleeta tteeka nti basooke bakkaanye? Lwaki teyateekawo enkola ey'obwa Sseruganda? Etteeka kino ekyogamba tusooke mu kooti baali baagala bakazi kwekwekamu. Era bana batero sabadini okalubiriza abantu kooti kyali badde kitambula bwe kiti nti omuntu wanaabanga n'omwana nga yagala mukola DNA abatuuze abo bagende wa chairman atwala ekitundu ekyo. Etteeka bwe yaligambye kati nze nkola nnongosereza mu tteeka njagala n'okulaga oli omukyala kye yandikoze senga ali akola tteeka ligatta nalyagaliza erya kooti senga wabeerawo omuntu ayagala omanyi nti n'oliwo n'ebyalo ebitya amakooti waliyo n'omuntu nga tayimiranga mu kooti nga tamanyi naye basaba kooti kuwa lukusa kebera mwana okimanyi ekyo kyali badde kiri nti omuntu wabeeranga n'omwana nga amwemulugunyako omwana oyo amutwale bagende wa chairman omukyala n'omwami era chairman abawe ebbaluwa ebakkiriza okola deni ebagitwale mu ddwaliro bakole ki deni kuba buli muntu ali mu kitundu alina access etuka ku chairman we saate mu kooti si kyangu anti kakati awo ne bateekamu akawaayiro kebaalitaddemu nti senga omuntu anaagaana nga katugabe omukyala n'agaana omwana onaakeberezebwe chairman anaawanga omwami ono ebbaluwa omwami ono n'agenda ku poliisi ey'ekitundu ne bamuteerako sitampu n'akwata omwana oyo mu mateeka n'agenda n'amukebeza. Kyali badde kyangu nnyo sympathy eating matooke. Bad Black okugenda mu kooti mukyamu. Bad Black obukyamu bwaliko Kimuswaga. Senga Bad Black omusango gwaba mu kooti gubadde gugamba nti Kimuswaga omwana wuwe mutwala mu kooti wabaganye okutudde mutukebeze oba njagala tudde mutukebeze mu mateeka nga poliisi weeri. Agamba sooka oleete results zino tugende tukole ezange. Lwaki asooka sabaza Kim? Kuzibuza. Kim yagamba yafunye obukakafu. Omwana si wuwe. Bad Black mu kuwaabira Kim atugambe nti omwana wa Kim. Era okumanya wa Kim ajje tukebera oba yeegaana. Ajje tukebera oba yeegaana. Ezo sizeesiga? Kim ze yakoze sizeesiga? Yakoze nazize ya DS. Ajje tukebera omwana. Yeyo statement yandikoze ki? Nga oli wabadde agamba mbadde njagala mu wasepu ya naye maama omwana yafaanana Kim ekimwa. Kati yandigambye ati Kim bye wakoze si byesiga. Bw'oba gamba nti si wuwo jangu tukebere eyo yipula gye nabadde nsuubira. Naye nadde subira lipula egamba nti nze omwana namugamba taata we yafa dda. Era tali wataddakiika yemu nti ate ntwala Kim teyangyeko lukusa. Okiwulira? Mu ngeri y'obwerufu n'omuntu anoonyeza omwana kitaawe. Oba n'omuntu ayagala nti omwana wange abe ne kitaawe. Era ng'okakasa nti ye kitaawe oyo. Ansa yandibadde egyo. Tugenda tukebera omwana. Kim jangu. Sepuya jangu. Ate waliwo abadde agamba nti abakwate babiri ne Sepuya. Abatwale because pivot ye Bad Black. Bad Black abeere wakati balete Sepuya wano Kim bamuteeke wano tubayingiza akasenge. Naye nzo nsuubira okugenda ne Sakozi nga tukayanira omwana. Nze omwana sisobola mukayanira. Oyina kunsibako bisibi mwana. Okay. Kale oba omunsibako ng'okakasiza nti wange nsitule ntwale nkole ki? Nkebere. Abantu abatwalibwa babiri okebera omwana be bakayanira omwana. Sepuya tannamukayanira. Sepuya akayanira omwana ne Kim akayanira omwana. Be batwalibwa babiri okebera ki? Ababiri. Era nga buli omu asinzidde agamba omwana wange awaga mujje tugende mukole ki?
twawule na nyiniye bwoba gwe omukyala gwagamba nti omwana nambemu omwana wuwo nambemu bye wakebedde bwongamba nti nambemu omwana wuwo saakuwadde lukusa anti bwongamba nti omwana wuwo kitegeeza gwe agamba nti omwana waani wange nze sinakanira ku mwana we kakati nze nyina okunoonya confirmation ku baana bange anti naawe olina okukola consent yiye omukyala alina okukola consent ng'otwala omwana ono anti consent kati etambulira wa kate ebbunga yakebera omwana bamuwa wa myezi emeka 2 omwana alina emyaka 10 n'emeka 12 omukazi yamusula wa myezi emeka 2 yagenza omukebera ng'omwana siwuwe omwana gwe basuulira omusajja nga wa myezi 2 obadde oyagala olukuseera alujje ku mukazi okebera omwana we kooti awo teyategeerawo teyakubawo tooki kooti teyatunulawo ate awo okitegeera sinaliyo ziba nnyingi nze bandekerako omwana nga wa myezi 10 otyo kati omwana oyo wa myaka 10 n'emeka 14 oyagala olukusanduje ku mama wa mwana okebera omwana wange oyo tekiri feya nti omwana wa myaka 14 oyagala olukusanduje ku mama wa mwana ngende nkebereza omwana wa myaka 14 gwe baleka nga wa myezi 10 maama oba ali ku kyeyo awo mwatunulawo tebatunulawo awo n'ogamba nti olukusa ojja kufuna nga lukusa lwa kooti kuva ku omukazi yagenda ku kyeyo n'akusuulira omwana omulabiridde omukebedde DNA ate tewafuna consent kuva maama ali ku kyeyo akomyewo abanja agamba tewafuna consent yange kubanga nze kamwe koogera gamba wano nze nalaba ku maama wange okumutegeera nti oyo maama wange anzaala okumutegeera obulungi okimanyi nze nalina bamaama bange nga bamaama bange si be banzaala naye nga temumanyi be banzaala namulaba nakati waali era tetulina ttabu naye namulaba tata wange afudde okunkakasa obulungi era ngenda kubuulira ekyewuunyisa nze tata wange we yafa nali mwana muto naye nga tuli wetumuziika ebumpenje eri waffe nakawuka nagenda nendeeta ebikajjo nga mbijja musiri gwa ssenga wange saamuwa kuba nali simumanyi ate nawabe nali ndowooza nti bamaama bange ontegera kyenkugamba kuba nali sikola ki tomumanyi kakati ekyo bakirowoozaako nti bw'oba okebera omwana kati ng'owakata ebbunga ekyo bakirowooza musulidde myezi 2 atobye naye emyaka 10 abakebedde balina emyaka 10 n'egyo ng'atanoonya maama n'azuula nti siwuwe kale ate kamala okubulya ekirifa nennaafu kyetwagenza okuzuula ng'ate maama wadde abadde omwana yamusula myezi 2 era wa 12 maama abadde alina jajja obuyambi ne school fees eziwerera omwana oyo kyokka nga ate si yamuwerera naye oli nannyini mwana badde bamuggyako ssente buli kaseera omwana asome oba ntegeerekese kati obbunga ono omukazi abadde abeeranga naye yamusulya n'agenda era omwana amulekera abadde mu bufumbo bulala abadde yagenda makubo ge kati eri nga ajjayo akasente kyokka abadde alina jajja essente ezirabirira omwana ono byonna twabitegedde deni emaze kuzuula abakyala bannaye byonna twabitegedde deni emaze kubeera ku mmeeza kati Bad Black ono ekituufu kye kirina okukolebwa ekituufu Bad Black yali badde asitula Kim n'agamba Kim Swaga va mu kwebuzabuza va malalago anti wagiwanise ebbaluwa nti omwana siwuwo byewakoze nze sibimanyi tugende sibikiririzaamu ne biwanise bibyo omwana wuno waali tali Kenya nange wendi naawe wooli tugende n'owamateeka omu bakebere omwana mu ddwaliro ya gavumenti si byakwekaza bino kyatereeta ekyo tekiriko na ssente ne poliisi yennyini erina funding esponsoring ekintu ekyo ne bibira bannakyewa bikisponsoringa ate oba ekyo nange mukwano gwa Kim oba mukwano gwa Bad Black nkisonda nengamba ekolwe okiwulira naye bwongamba nti gwe kooti gye wawaabye ovunaana Bad Black Kim wakebeza otya omwana nga sikuwadde lukusa kyavunaana kyokka kuba kimanyi kiriko fayini
okiwulira kitegeeza newankubadde obuuse kano kanfuna akalamu ekwasiza anti atyobola eddembe ly'omwana ate nawuliddemu adifeminga erinnya lya Bad Black ali defamable Bad Black ayona n'erinnya lya Bad Black alisiga enziro naye kakati mbuuza erinnya lya Bad Black bakyalisiga nziro oba olisiga nziro kikaki ex-convict anti kati kibanga kuddira ndowooza balooya bamulimbyemu awo tali defamable olaba esepiki enebeera ku muliro nziro eriko enziro kakati osobola okukwata enfuufu notandika ogiyiwako linaagamba toddugaza sepiki yange mabega awali enziro so abo balooya bamulimbyemu bamulimbye ndowooza balooya bandimugambye atangaze ekintu kino kubanga nze sisobola kulumiriza nti omwana no kituufu si wa Kimu nga nyina akoze eki ayogedde naye Kimu waba yagamba yamukebeza Bad Black atutangaze kuba yalina clarification zonna anti omukyala yagaba omwana ekyo kimanyi anti si byagaba bugabi kati yagamba Kimu ono yeetuminkiriza kitegeeza result season si byagaba bugabi kakati olwaleero kisukka mugaba omuntu agabira sakoze omwana nga alina kyabalayo omuntu asobola okubala future yo n'agamba sakoze ono newankubadde kati mwavu naye azaalibwa viva kakati okusinzira ku viva ono kakati balaba musajja kufaafagana na sakozi omusajja afa kino omuwala afa kino omulenzi nga ye yabala futures zo nga ye yatapinga danagamba emyaka ajo emyaka 5 ajja kuba yakikuba kale wano katuli enfufu kubukedde tewali tabu naye maaso eyo atlisi family yo balinamu eri mutaasa family akola atya okay connection ze data nagamba okimanya abantu abagwa Bayasini bana abahamu nga Yasini akyalina muyayi bekyekubira bipulu byabwe okimanya kati bakubadda jakapoti bagikubadda okiwulya kati omuntu eyali amanyi Segawa ebiseera ebyo n'agamba ono mutaani wa Segawa newankubadde kitembeyo nopulu bya kiyayi kankyesibemu kankyetege kati baginyenya dda bebakazi kati yatuzadde emisanvu kabaki mbali bamubaze nga future ejja kuba masavu ne bikyukamu Kimu ayinza okuba yali abaliddwa nga future ejja kuba masavu naye bigenda byakyuka mu ngeri gy'ataasuubira okiwulira ekyokubiri ate Sepuya ndabanga ate yakirina yali akirina naye ekyokubiri Bad Black waswaga esente size sali ekizibu kye yali alina okufuna ku musajja afaananirako okusonzesera ku competition ye gyayina ne banne abagwa mu kiti ekyo oba ontegedde abagwa mu kiti ekyo bakadashiani bakuno ng'alina okufuna omusajja alabikako Kamiliyoni yali amuyimbako owakabi tumira ku bakyali bange Kimuswaga okitegeera kati ng'alina okufuna abantu abagwa mu kiti ekyo gwanasimba bane yagukuba mu nyanya kakati n'agukuba mu ntengotengo ennyanya nno ziba nno zirwawuza mu ntengotengo useless ennyanya yagambye emyaka 48 gy'oliko ennyanya efuna omugaso naye kati yagukuba mu ntengotengo mu botanical name bakiyita Lantana Kamara eri gye yagukuba eyo yagukuba mu Lantana Kamara akakabako n'obugwaggwa 2025 yali abaze Kimu ono bwe bamuyimbiddeko mu 2025 agenda kuba masavu kalagenda okusuka nga gukuba mu Lantana Kamara naga ate kakati nagujja eri mu branch eri ya Ruziyesisi nenguteeka yagujja mu bubu agudize Sepuya ne Sepuya laka yadduka kati yagukuba eyo mu ntengotengo
je buli kati kye kino okolebwa kakade waye Kimuswaga alinga yagamba nkivuddemu ani Kimuswaga iyo nti abakivuddemu Kimuswaga alabika badde alina ekimulumiriza nti naali badde nga fully responsible ku mwana wange bwe endorsement zonna ziyise lwa bintu ebyo badde bamwogerako naye ayinza okuba yagamba nti yali ayagala ndowooza kwesotinga na Bad Black naye n'asooka afuna wayagala okujja obukakafu okitegeera bino ebintu kati nze nyina omukyala gwe mmanyi ali Northern Ireland alina omwana asomerawo wazana omwana oyo bamutwalako ne bamulimba mu omwana we afudde nazaala we era neyo sitole ngenda kugiba wa bannange nti kitya omuwala yazaala omwana naye nga nazaala we tamwagala kyokka nazaala we yali ate nansi w'emulago yamutwala mulago kuzaala bino tugenda biwa abantu babyewuunye ninga mumanyi oyo kati kamubaweere ddala yatwala nazaala yalina mutabani we yafuna omuwala n'amufunyisa olubuto omuwala oyo n'agenda olubuto nga lukuze nebaga agende wa maama okiwulira naye nazaala w'omwana ng'amugamba mukyala wange tasobola kuwasa bakazi omwana wange tajja kuwasa bakazi bano nazaala w'omwana oyo mukyala munyarwanda naye yali nansi w'emulago ng'ate w'amaanyi mukko n'amubba omwana bwe yatuuka okuzaala bw'azaala omwana yali akooye omuwala baamukuba empiso omwana yamuwulira ng'akaaba naye n'agenda mukoma yagenda okudda engulu ne bamugamba nti omwana yafudde n'abagamba omwana wange mwamuziise nti twamuziise mulimbo muntwale mulimbo bamutwalayo olowooza kati luvannyuma nnyo n'atandika okubeerawo n'akula n'aba atya kati alaba wayita ebbanga ayawukana n'omusajja yanyiiga nnyo nekireeta olulalo lw'amaanyi n'amala n'amuvinga n'obulamu bwe kati abeera ndowooza abeera mu Northern Ireland abeera Ireland kakati omukyalo oyo omwana atandika okulaba omusajja bawe naye n'amuvinga n'obulamu bwe mu maaso atandika okulaba omusajja atimba omwana obufaananyi obw'abaana be alabamu omwana nga yamufaanana n'amumalayo okiwulira bali bamutwala Kigali ng'omwana waliwo ne Kampala gambye asomera wazana omukazi akwata akafaananyi ako akasindikira abeewaabwe yakajjayo ku Facebook y'oli bamugamba nti naye bannange nansi nga wafa wano nga tukujjukira kugulira kagoye kano okiwulira ng'omwana yafaanana nnyina n'amumalayo kati omukyala bambi afuna obuzibu asindika abagundi bagende bakole ki bafune omwana ku ssomero gy'asomero ategeddeyo asindika famire ye bagenda bagamba omwana amazima omwana agamba nti nze bangamba nti ate mama wange taliiwo nti ate mama wange simanyi abeera Mbalala simanyi abeera nga n'omwana talabanga ku nnyina mu sitwagezo ze yalimu omwana agamba nti balina omukazi gwe bandaga Embalala we bagamba nti ate yaani ye maama wange kakati bali balinamuko ku maanyi omuwala ddayo akola okugoberera okuva emabega iwe ku kyeyo bwe yatuuka mulago alina nansi omu gwe yali yalamba nga ndowooza ne kontakiti yagikola ki amugamba munnange saagala biyingiramu naye byali bizibu nga n'emirimu yagivaamu dda byali bizibu ebintu ebyo naye genda obuuze nazaalawo bulungi akubulira omwana gyakola ki gyali kati nkubuulire ebyewuunyisa omwana oyo njamubalaga ekifaananyi kubanga nze byonna nabigoberera ekiwulira kakati omukyalo oyo nannyini mwana oyo kati ali ku kyali makooti
bali mu kooti naye Nazaala nga bali banne bazze yayogera mu lulimi mu lufumbira kumbe kubano abo omukyala kuba bo baganda kuliko alukola ki aluwulira agamba nti tebali mufuna naye bali babaagala batya. Nyaza ono yakola ki Nyazaala? Tewali Zaala mutabani we nga tamwagala. Ndowooza yakola nsobi kuzaala mu Muganda. Ono omukyala Muganda. Ate oli ow'ekisolo mufumbira Munyarwanda mu Kiga. So wegute weguli? Bwegute bweguli. Kakati tunuulira ekintu ekyo kati omukyala kyalwanirira. Kinene. Naye kakati yoweeri bamugamba kati omukyala yatuuka time. N'atuuka ayagale waakiri okunoonya hawu engeri gy'asobola okufuna DNA n'omwana oyo. Naye kati abamubbako omwana we bamulemesa. Kyokka n'omusajja ali kamfati nakyo ekiragira ddala nti omusajja yalina omwana. Kakati awo ng'ogamba nti DNA maama afune consent okuva wani. Kakati DNA egyo n'abo yagala okufuna. DNA egyo n'abo yagala okufuna bonaabo ofuna ya DPC oba ya police tutor. Haina amaanyi mu kooti. Onagifuna kweri. Tosobola. Kyovola bali ginafuyiza nti omuntu anagendanga wa chairman LC1. Era wata otunavanga wa chairman LC1 nakuwe baluwo genda ofune DNA. Bwanaagaananga banamuwange ya polisi ye nagenda nafuna DNA ku muntu oyo gwe yemulugunyako. Mbere yo omukyalo oli asofuna consent ya baawe. Tasobola. Nga Nyazaala yateekawo embeera. Tasobola. Kati awo DNA ekitegeeze bate? Ne bamubbako omwana we kati omwana mukulu. Owaye tumalirize ne gundi. Nani? Nalukola akawululu akagize? Congratulations. Ya. Nalukola. Nze ekibiina nagamba mu program gye twakola emabega kaawo ne kugamba ekibiina gwe kironda gotambula naye ngenda tambula naye nga semulugunyiza naye nze nange nabadde nalonze dda abange. Walonze baani? Nze mu kugenda mu kalulu kano mu mwendo gw'abantu be twali tuyina debate eno yabadde ekola ebitundu 4. Si 10. Ngamba debate eno yabadde ekola ebitundu 4 okwongerereza ku muntu bulijjo kye mumulabamu. Wadde mu process wali yabadde ekola 10. Naye wano ffe abantu kye tulabamu yabadde ekola ebitundu 4 okwongerereza ku muntu 40%. Waliwo gwe naabe nga abuuza Nalukola ekibuuzo naye nga gwe tulondo yagenda kuteesa. Ng'agamba ati mbulira naye gwabuuza agaana mujja mu liiso. Wayogera juzi mu katambi oli wa DP biki. Ono n'amuddamu bukkakkamu. Debate zino Nalukola mpozi njagala okumanyisa hamu ayinza okubuulira wagenda ku university. Waliwo debate ezibeera eziri wakati wa universities. Munnange Nalukola y'omu. Inter University. Y'omu kubawangulira Makerere ku debate emwe mwaka ogumu nga y'omu kubasinze. Kiregeza kye yazze okukola akitambuliddeko obulamu bwe bwonna. Akimanyi kyakola. Era kyovola ye ekibuuzo kye kyabadde specific nnyo ng'ate kya muntu mugezi nnyo. Eyabadde amusonga n'olugalo mu maaso bwe yatose omubuuza ekibuuzo yamugayo senga kaadi ya NUP empa. Senga NUP empa kaadi yaayo. Katugambe ngifunye. Bwe guto n'abannakawempe n'abannesiga okubakiikirira mu parliament n'empangula. Bwana gundi obadde yagala mu parliament nkuteesezeeyo kibo tafuna mukisa kugendayo. Kikyowulya kye nali ese kufuna ya parliament ekyo yagala. Okiwulira? Oli enzira mu yabadde abugumye. Eyabugumye era yakize mu ngeri yakubuguma. Nendaga tiyabadde na research. Yamuzemu biki? Mukawempe fa basinga okuwa omusolo e Kampala. Kampala wona Kawempe yasinga okuwa omusolo. So njagala onteseze batukolera amakulu atukolera enguudo kuba ffe tusinga okuwa omusolo omungi mu Kampala yonna ne ŋŋamba yeeyo nalina research kwe edi abadde agenda kiikirira baani nenkenyini nempulira ensonyi wali debate zaalabisizza. Okiwulira? Debate zo zaalabisizza. Nendaba Luwemba ye yatandikirawo okukola nsobi ku nsobi kuva mu debate
afuutuse mu debate agambe olusungu bate tewetagisa nze mbadde yabaleeta bantu mu kisaawe tebibadde fair abiwakanyirizaawo eyeetabye mbu tebibadde fair amaiza afuutuse agenze ku gundi ku kabuli ya Segirinya amaze otuuka ku ntaana atandise okwogera ebintu ebitategerekeka mu busiraamu obusiraamu yadduse nga neyekubira n'enduulu mu busiraamu tebasaba mufu abafu basabira basabire olwavudde neyeetonda ate oyo yamaze musaba olwanya ennyo era kakati tukuyira era kakati kyewayogera ekitegeera kakati bwe yavuddewo ate dakiika emu nti ate yetondedde Bamaseka ate byakoze byadde ensu birulyani yabikututteyo yeekubye oyo ono omwana yatandika kwokya nga atandikira ku mama wa Segirinya ani Luwemba mama wa Segirinya kasita yayimuka ne bagamba ne banyina ba Segirinya ne bagamba nti batukoze bubi nnyo aba NUP bazze wano kulinyirira mmere yaffe tebalina kye batuwadde n'abaawo amabugo bonna nga taboogeddeeko n'okusiima kwonna aba NUP bamadaada baanike balambula Segirinya teyakulaba byebize bimukuba ne yeebaza Mpuuga olw'okuba babala akasente atalinyangako na mu ddwaliro yalabika ng'akukutana bukukusi mu ddwaliro olw'okuba babala akasente naye abala bonna n'atabeebaza n'amaliriza mu tayimu eyo y'okuvoola ate we yagambira tebalina na kyakulya ate n'agamba nti ate muwe omwana wange Luwemba awo nyini kwali kwokya n'amukoleeza ezo zonna yatandikirawo mukoleeza ne banyina ba Segirinya ne batandikira okwo ne bavuma ne bagamba nti ate abeekawo empe tukitegedde muwe Luwemba ate bw'ovumya ate nti ate kadi mugiwe Luwemba ate oyamala awo Luwemba era wamala okumukoleeza bw'ati waliwo omukutu gwa TV ogumu ne gumubaka ajawa interview yakawungeezi mukulu ogamba otya ate awo ne ŋŋamba bino nno banno okujja ku debate okwewandiisa yajja nani Sewanyana ate Sewanyana agamba nti nze twali mu kkomero omwo wulira nno okwokya okwali awo twali mu kkomero omwo mu kkomera mwe twali ne tugamba naye Sewanyana mwonsooka okufa naye ne Segirinya mwonsooka okufa ani akuddira mu bigere era Segirinya yaŋŋamba anzirya mu bigere abeeranga Luwemba bwe yamugamba mukomera Sewanyana nga yategeka n'okufa kwa Segirinya n'amanya n'alimuddira muki mu bigere era wulira mbwabeera luki Luwemba era si Luwemba yanziriranga mu biki mu bigere kale ate wulira ebyali biddako ebirala Sewanyana ku bakazi be yagamba ani abatwalanga ekyo teyakimbuulira gundi ani Segirinya yagamba ku bakyala bani abatwalanga ekyo teyakyogeramu Segirinya Kawempe yagitwalanga ekyo property ye agiwa n'anagiddako so yagaana okulama ku property ze zonna n'alama ku Kawempe azaba bulanga talaba n'agaana okulama ku baana be Segirinya n'alama Kawempe nti ono yagitwalanga ekyobugagga kya Segirinya kyali Kawempe okwo kubabula so yeyekyeza kakati tambula mune kujja n'ekipande mbuli wamu abadde atambula mbu n'ekipande tuzze tukimanyi wali muyambi wa Segirinya atoza na kipande kya Segirinya ku mugongo okwo kwonna kwokya kakati ne tutuuka ekituufu debate eno twagenza okuvaamu nga tuggyemu abantu abo bano babadde banjawulo omuntu ali asobola okunenya fuutu soja yenna oli ku kikyamu mpozi nga tubawulyangako tubawanga ku matu atabawulyangako n'atabawa ku matu gwe yeesulise walawuddeko General Gaddafi ng'alina ensonga jaggusa ng'ayogera ojja omwe ku budde ayinamu Edi mutu omumanyi Smallville walawuddeko nga agusa ensonga ojja omuwa obudde omutegere kakati ngenda kubulya si yekka baana bangi bonna bakisekka Malukeizi ba Aisha Babobi ba Aptop Bosi bayitirivu ambassador wawa ali ruda wa ya makandake Aptop South Korea South Korea direct kakati tuli Shaloni wa Bobi Bashaloni wa Bobi bonna we bali Shaloni wa Bobi yaliwo wana yaliwo kakati
bwaba waliwo omwana we Saudi Arabia ye banaye bamuyitaani yansindikidde message yali alina ekintu kye yaŋŋambye naye ng'engusa gya kugusa ensonga naye nga muyitirivu obulungi nange njagala nnyo olitayomba naye nga nnyonnyola naye nga agusa ensonga naawe n'ogitegera n'ogamba musajja ono muki mulungi ekituufu kiri nti Magala abadde good n'abadde surprised ku musajja wayitibwa Umaro Magala mulungi Magala ye Magala Umaro ne kadi babera jimuwa era mbadde contented bamuweyo akafo bamuweyo kakadi ayina wayina okufuba wa kansala bulungi nnyo anti yali muyambi wa gundi abadde muyambi wani abadde kiyambi mukesisa naye takoma ku buyambi sakoza omuntu omuyambi kati olaba omuyambi wa Ssegirinnya ono omuyambi wa Ssegirinnya omuyambi atumwa butumwa naye waliwo bw'abeera asobola okukoppa amagezi era tekigambisa nti Ssegirinnya yabeekola n'omuyambi abadde agenda bikola abantu bakyuka n'endowooza kubanga bampuga batendekwa basemwogerere abaagana wadde ettondo lyakaguzi bo batwala bisero ontegera kyekugamba bamawu bameta babe basemwogerere kakati olwaleero Magala abadde mulungi Magala yabadde mulungi ekitagambika bamuweyo akafa mu luzungu mu reasoning yonna mu kuyimiriza ensonga ye babuuza Magala ekibuuzo bw'ogenda mu parliament n'ofuna abantu abakuwa enguzi osobola okulya ye yasinze okuddamu ekirungi yagambye nze nasibwa ennaku 100 ennaku 2 ennaku 3 ennaku 4 ennaku 5 n'okusoba nga buli lukya baŋŋamba ekigambo ekyo weegaane Kyagulanyi tukute mu nnaku ezo zonna saamwegaanako wadde olunaku n'olumu saali amuluka ekibiina kyange wadde olunaku n'olu mpaka amateeka bwe gatuuka time ne gakola ki ne ganta sikyukangako wadde okusaasaaganako n'abali wano nange bakimanyi yabadde ansa nkulu nnyo n'agamba era kyova olaba njidde mu ata yeeno saagitungisiza just kutungisa butungisa ng'eriko ebifaananyi by'abannanga bakyali mu kkomera be nalekayo kuba tukyababanja so kati Nalukola yabadde akigwanira Nalukola wadde yabadde mulungi nnyo nene Magala yabadde mulungi kakati Nalukola yabadde Messi ngono Suarez nga nono Suarez kwa babadde bali ono yabadde kigundi ani Luwemba Magwaya Luwemba Luwemba kubanga twagenze okujja mu debate eyo twade tusuubira basatu ku basatu bwe twade tusuubira nze nadde nsuubira leesi okubeera wakati wa Luwemba na Nalukola twatuse mu leesi n'ekyuka gwakyukiddewo debate yaguchuse nga debate nendaba debate nengamba yiyi ngaza debate eno yatukoze bulungi nnyo tubagenda wano twandigendedde nnyo ku propaganda yagiguze buguzi yakoze eki twagenze okuva mu debate nga buli muntu alaba asaanidde era nga buli muntu agamba naye ku lwakino ono ekituufu Nalukola twesize mutwegwe bino nti alimu akagato biki nga tubivuddeko twesize mutwege ate ngenda babuulira teri muntu azalibwa mu NUP bonna balina gye bavudde naye kati Nalukola twesize mutwegwe kati tutesitinze mutima gwe era ne bannakawempe weetuli tutesitinze mubabula wesi tutesitinze mutima gwe fetujja mubabula wale twesize omutwegwe kyo kituufu omutwegwe gwe tuyimiriddeko twabigutegeera omutwegwe gutegeera ya naye omutima tetugumanyi kati tutesitinze mutima gwe agenze ku testi ya mutima omutima guli gutya era Nalukola ngenda muwagira 10 ku kinnaakyo ng'ekibiina bwe kyakozeemu sigala sooka mukuba mu kituli kyonna bano tebawagire mu bano abalaba Khalifa bannambi bano abanupu kakati bano twakkiriziganyizza anti tebagenda kwesimbawo naye bayinza okukubira mu background
obubadde obwabwe ne babusindika kya magezi nnyo era kijja kukola n'amakulu tukyuke ku bibiina ebirala omuntu awanguddwa mu kamyufu okampeiningira omulala kya magezi nnyo McCain bamuwangula n'akampeiningira Hillary nga bamuwangudde mu kamyufu bano banakkiriza simanyi bayinza okudda ku bannambi bano bakalifa bani kubanga akasajja naffe basobola n'okuleetayo nze nawulidde nti DA erina ati kugenda okulonda kuba abadde mugundi ono gwe badde frontinga Democratic Alliance erina gwereeta kyovala abaasose ne beetoolatoolola nga tebannamanya namuwa kkaadi tebamuwe tusimbe ku muntu omu tusimbe ku muntu omu of course ekyo kibiina kyakoze ebitundu nkaaga abagukubyeyo nno mu nnyanja ekyo kibiina kyakoze ebitundu nkaaga okwokisa omwana oyo bampuga bakoze malisi ku mwana oyo ebitundu nkaaga mpuga yayokyeza omwana oyo era omwana oyo obusungu bwonna bwafuna abufune ku mpuga ate ogamba DA yagala muleeta anti bwe ate nawangula tajja kuwangula naye wagira mu DA abatukoze bubi bannakawempe atukoze bubi nnyo baba tukoledde ddala bubi naye nze kyemmanyi kiri kimu Nalukoola asobola okukola era nze nja muyozayoza wabula nja kwebaza nnyo Wuma Lumagala naye temwejjusa nja kwebaza nnyo Wuma Lumagala nnyo walayi wabeseza abafuutu soja ekitiibwa nnyo omwana no fuutu soja owaddala sigamba biri ebya peregesi musimanyi namuwulira ngamba owa gaadi abeererako ddala so kati bw'aba nga fuutu soja abeera ku gaadi yeyo reasoning ejajjako wayimirira n'akazindalo kyayogera wabaweseza ekitiibwa era mbadde naye nja muwagira 10 ku kinnaakyo wabula ngenda kuwagira Nalukoola kyokka Wuma Luwonna wanaaba alaze we banaaba bamuwadde bamuwe kadi ya LC5 era ajja muwagira agigwana ayingire ku LC5 agigwane n'abeera ku kansala awo agigwanira ayingire ku LC5 bw'omubanga mukkiriza nti mulungi ddala nnyo mulungi ddala ate y'omu ku babaddewo nga bakwasa Nalukoola kadi naye era namulaba mu debate si yagamba nti bwe bamubuuza singa obadde togize ani ku bano gw'olaba ali credible n'ayogera Nalukoola ezo no answer zaali bbiri ate zaali zanjawulo ate zaali zonna eŋŋumu yoyo baabuuza Luwemba senga gwe baato bakuwadde kaadi ojagalizani n'agamba tewali n'omu wano sina gwenda baagwanidde kitegeeza bonna baali bagundi yagamba sina gwenda baagwanidde abantu boli nabo muleesi nze agwanidde ekifo kya Kawempe nzekka kati ne babuuza Wuma Lumagala senga oba tofunye kaadi bino nno kati nkulaga obulungi bw'abantu nti omu yabadde Suarez ate omulala ayinza okuba yabadde Messi oba Cristiano babuuza omulala senga oba tofunye kaadi naye ku bantu bano boolirabo muleesi ani gwe wali agadde agifune either senga gwe togifune ani gwe waali egomenti ono yali nkiikiridde omwana oyo Wuma yasirikira n'agamba Nalukoola bwe mpa sigifunye ng'ekibiina tekimpadde kaadi Nalukoola wagifuna amulaba mu potential bamumativu ne babuuza Nalukoola senga oba tofunye kaadi kyenkulaga nti ono omusajja awangalya mu debate azimanyi nnyo senga oba tofunye kaadi kuba no bonna abali wano ani gwe waleetaazo gifuna Nalukoola ye yakiddamu ngeri ya bukugu okusukuluma ku balala yagamba nti nga bwendaba abantu bano bonna buli omu alina obusobozi bwe bendi nabo muleesi era senga mba sifunye kaadi eyo nga tebagimpadde akakiiko kaba kasobodde okulaba omuntu kuba nalina obusobozi obumala okufuna kaadi eyo bano abali wano buli omu alina potensi yeesaanidde kale sijja kulondobamu ngamba oboono kuba bagenza okutuuka mu kasengejja kano buli omu ng'asaanidde obusajja bula mu system bula ate Nalukoola
Amanyi ga Nalukola gali mu kwogera mpola abantu kye batabuuka. Gemanyi ge. Nalukola amanyi ge gali wano. Kulondwa mu kugamba nti tasaanidde obono tasaanidde naye go banaagiwa yenna. Obugombo bwa Nalukola gemanyi ge. Abantu bakyerabira okubuguma simanyi watugamba wa DP utubuulire ebiki. Nagamba siyinza kwegaana nti siri wa DP. Naye kizibu nnyo omuntu okkulira ow'omuntu n'atamwogerako mu conversation yonna. Kale nno n'omuntu emikutu gino gye tukolerako giri leereetu bw'oba badde okolera ku leereetu gundi n'ovaayo n'odda guno kyangu nnyo kubanga okola interview n'ogamba fe aba NTV ng'ate ogenze ku NBS kuba ali mu academy kubanga okulidde mu academy y'NTV. N'agamba kati olulimi olw'okuwaba si kyetonderwa naye wenna kuba nno naakamala omwaka gumu eri gye mpangalidde obulamu bwange bwonna. Ewajjajjaawe eyo nabadde nkola interview ne mwami Zanero. Nangamba era wajjanga n'ongamba nti wajjanga ku interview zange ebbanga lyonna ng'ogamba kakati Sakozi naga naye nze nakimanyanga kubanga oli gwobeera naye ebbanga lyonna ne muganda ndowooza okitegedde bulungi. Kisobola okuba kyangu nnyo teri bazalawu kuba omuntu gw'omanyidde okukola naye. Era nze abantu benkola nayo interview ekyo kyangu nnyo nokyogera nze sikyetondera nakyetondera okiwulira. Era oye gwenkola naye yasobola okitegeera kola naye n'agamba akasuku wasayimu kati ate nga nnyiiga kyangu nnyo. So bwe kityo bwe kiri naye bwetyo bwe tubadde tugenda Kawempe kolaki kuba kunoonya kalulu. Omanyi gundi sente zayiyeeyo ani muwala waani ayiwe nalabye yafunira ba TikTok simanyi ne baani ayiwe akawulu ke Kawempe ako naye abantu ogamba abantu abagalo bakolera bakyali mu sente kati central abantu baza bakyali mu sente bo bakkiriza bazirya naye abantu kati balonda muntu. So amanyi kati gali wa Nalukola. All right bweto betubadde tetugenda kusukkawo. Amini ali kuki Amini gyali Amini gyali yakutumiddeko olimba tubakana nali naye agamba kikyaliwa obaddi nangamba Sakozi gyali batu beyambuza mugambe bagita hair trends salon ye kajazi mugambe hair trends ekola itawulungi Valentine egenda yoyota abantu Valentine ngenda kuze mwezi 14 olwokutaano kati eri mukuyoyota abantu mwenna abatulaba n'abatuwuliriza bane mujje mwagere Honorable Geoffrey Lutaya ali ku Sheraton. Okay. Yaso nabalengedde ne mawanga. Walabye amazina gazinanga gakisaanyi. Aya gamba muvola. Mpozi abantu abagala okugula ebyomunju Aisha Furniture ali awo ku Kidda Nabisunsa Girls opposite n'Ekidda Nabisunsa Girls wali awo Aisha Furniture ayina buli kyomanya ekyomunju gwe buli kyewali olowoozezaako akiyina abirina kale gendawo tayina tabu nekibanja mpola oli wadde meno sindika ngoli bweru kasito nafuna enamba ye eyitakawe wa Sakozi nabikolera n'omukubira osooteka ya kasente ku namba ye mpola nakuwa ekintu ekirungi mu bbanga lyo kyagaliddemu. Okay. So bwe kityo bwe kibadde abe London Misa kyagenda kubaawo ne Rema Namakula ne mugana ge Titus bagenda kubaawo awo ku Royal Regency. Yeah. Ne Hana Salon jeri ekyalwajjala yitayoko berenga bakuyoyota mu bitundu byonna byoyagala okuyoyota babiyoyota abikola bulungi berenga ekintu weyagalira ddala mali dali sana tetugenda kusukkawo tulabagane next time.